tuwulirize. Madam Becky webale kutuweereza tusiima nnyo emirimu gy'otukolera nze Namaganda. Madam Becky nsaba kumpabula bemba nnyina kye nakola. Twafunamu obutakkaanya ne maama wange naye mbadde njagala tuddemu tukolagane nsobole okuba nga mwetondera wemba nnyina kye namuzza tusobole okuba nga tuddamu ne tukwatagana. Twafunamu obutakkaanya nze ne maama wange naye Madam Becky nsaba kunkubirako nkubuulira ebyaddirira. Madam Becky bingi nnyo sisobola na biggambira wano. Nkwegayiridde maama nkubiraako tusobole okuba nga tuddamu ne maama wange kubanga omuzadde tagulwa. Nyinza okuba nga nze ngamba nti ye yansobya naye nga nze namusobya neetaaga omwetondera. Madam Becky mbadde nsaba muneegayirireko ku maama wange tusobole okuba nga tuddiŋŋana tusobole okuba nga tukolagana tusobole okubeera nga tuli bumu kubanga omuzadde tagulwa. Omuzadde newabeera mubi newaba yakusobya asigala maama asigala maama omuzadde asigala muzadde. Neyanziza nnyo Madam Becky. Naffe tweyanziza nnyo okututeekamu obwesigwe ng'obwo okulaba nti twogerako ne maama wo era nga nja kukusaba ompeereza ennamba ya maama njogerekokko naye atubuulire wamukola ki sinakindi nawe olina okunnyonnyola kiki ekyatuukawo kiki ekyaliwo lwaki maama mutabuka lwaki atuuka okukukyawa lwaki ebyo weebiri lwaki weetunda wamukola ki ebibuuzo bingi ansazeko Silina. Omuliza wa Beats FM ekintabuli ky'omuziki tugenda kusooka twogereko ne Namaganda atunnyonnyole n'oluvannyuma onooteeka ettaffaali ku nsonga ye. Hello. Hello nyabo. Gyebaleko Namaganda. Kale nyabo gyebaleko Madam Becky. Buzibu ki bw'olina ne maama? Kale maama nafumbirwako. Nzaalayo omwana omu. Neevaayo. Naye maama teyakkiriza nzeeyo. Yali ayagala ofiireyo bufiizi. Nali yali ayagala mbeereyo naye toyinza kuva Madam Becky mufumbo ng'oyagala. Maama n'aŋŋamba nti nja kubonaabona. Tayagala muko mulala mu lujjalo. Kambuuze ye yamukufunira. Nze namwefunira ne mutwala ewaka era maama yamugamba singa tegenda kusalira kuba omwana yali akyali muto nali nina emyaka 18 nga sikyasoma. N'aŋŋamba nja kubonaabona. Madam Becky najja mu kibuga n'entambula nabulwa. Abantu b'okukyalo ne bamugamba naye omwana gw'okolimira kiki? Ne maama wange yali mukwano gwe. Maama oyo nnyina nga tumuyita maama. Ng'amugamba naye omwana lwaki obeera omukolimira agamba nti njagala omukukolimira saagala abaana bange kuzungazunga nga bazaala wano ne wano ne wano. N'aŋŋamba tolifuna musajja mu kibuga ne bw'olitambula. Kambuuze. Bwe wafunamu obuzibu n'omwami wo oba ne taata w'omwana wo. Maama ono wamuyitiramuko n'omubulira nti mune maama mpita mu kino na kino na kino na kino. Maama namugamba nga ne Becky sijja kwegaana bba wange musibise nnyo ate nze nali mulalu sijja kulimba. Kati nga maama nze mulalu okitegeera engeri gy'obeera ng'oli mulalu mu bantu biki onyumyazi naye okitegeera kati ate omwami wange musibise nnyo ne bw'omukoona engalo ku mutwe. Naye nga yalina empisa zembi oba omuwaayiriza. Yalina empisa zembi nga mwezi kuba ekisooka yali yawasaako nga yaŋŋamba mukyala we yamwesonyiwa. Naye nga alina empisa gy'ebigiriza amaati gesitasobola kugamba maama. Maama we nali mugambako yaŋŋamba nti lwaki wagendayo. Oba okitegeera namugamba makambeera nkyalina omwana omu kafumbire omuntu omuki omulala. Maama n'aŋŋamba nti omusajja musirise nnyo. Okitegeera ng'omutankalanya. Nemugamba maama nedda mmemereddwa naye kale eyo nanga tubivuddeko natambula n'enkowa neefunako mukwano gwange n'aŋŋamba kanfuneko we nkutwala. Natuukayo nga baŋŋamba maama n'omukola egatta bankola ebintu. Nabigaana neŋŋamba maama wange tasobola kundoga. Naye Madam Becky nga tuvuddeko eyo na maama ku kyalo baamukyawa. Simanyi lwansonga bati ye akugamba talina n'omugwalo gwe naye abantu tukukyalo bamugamba nti mulogo. Oba okitegeera nga simanyi. Talina waali nti oba alina nnyumba yino we bamuweeza nga kumubuza naye babeera bagamba nti Becky atuloga Becky atuloga. N'ogenda ku kyalo oba gye bamutute nga buli muntu akusengamu omumwa. Nafuna ewalala we bantwala baŋŋamba ekintu kyekimu nakagenda ewange wa mirundi esatu we nasembyeyo ne mwatulira ne mugamba maama baŋŋamba kino ne kino kyotukola yangola ewuwe yaŋŋamba genda toddanga wano ewange.
kati mpulira njagala mwetondere kubanga maama buli embeera abeera ngamba nja kubonaabona lwaki ngamba nti nja kubonaabona ngamba ampiika ngamba ayagala mugulire ekibanja afune wabeera akoye okuzinga nze sirina ssente zinadamu tezisobola kufuna ssente zisobola kuzimbira maama wange nga sirinawo entudde. Kambuuze yabazaala abaana babiri. Tuli abaana yakuzaala abaana 6 mukulu wange omukulu Zoro talina nnyo byategeera agala bonna baafa nze ensembayo omwana we naye ndi mwana omwo sirina kikatata wange yafa obategeera maama yali yantobayo ddambu amaka naye gaali gamulema. Kambuuze maama ali mu bupangisa. Maama ali mu bupangisa ewatata waffe yali yavaayo edda nze nkugena maama. Ani amupangisiriza? Anti tebamupangisa naye ng'omanyi ebyomukyala abeereyo Masaka ofuna omuntu n'agamba nkuumire ennyumba yange siriiwo oba ennyumba nga tifulukwa. Oba maama wamuvuma? Naye sisobola muvuma ate sandi mwetondedde. Sandi mwetondedde nantegedde nti namuvuma ate naleeta okubiriwa esimu nga n'omugamba naye namuvuma nze ndi waddembe omwetondera kubeera nsazeewo mwetondere. Kambuuze alina omwana wange sawa zino yalina omwana wange siwuliza mwana wange nti yasibebwa ate siwuliza kiyangoba. Kambuuze omukoddomi taata w'omwana wo ali ku kyalo kyekimu ne maama wo kwabeera? Kyekyo kyennyini. Kati balabagana? Ekyo nga kinene nnyo. Ye balabagana ate kati bambi omukoddomi yayagala nnyo omwana kati omukoddomi awaayo ebintu engeri maama gy'atalina alabye ddala nga omukoddomi mutuufu ate kati omukoddomi yawasadde omukazi omulala maama gy'ayagala nzire. Ebyo wabitegeera ddi oba baakugamba byambo? Si byambo ati nkugambye bali ku kyalo kimu yawasa. Oba naawe owuliriza nnyo ebigambo? Madamu Beki omusajja yawasa omukazi eyali omukulu gwe yakomyawo n'amuwasa. Kitegeeza gwe takyakwetaaga? Ate takyamwetaaga kati lwaki ate ye abeera mnemesa eno gyendi kuba nze nkubye Madamu Beki sirina yadde omusajja nti oba yuuno naye omusajja gwendemanga gwefuna simanyi kimu ekyangisa. Ne bwankwana leero kikoze nga nkyawa simanyi lwaki. Oba eyo gy'otambulira bakulimba? Kati eno gye natambula maama yalumba omuntu eyantwala n'amuvuma n'amulangira n'agamba ne bwe ndikonta sirifuna mirembe njagala sangulewo ekyo nti sirifuna mirembe. Ate ono tunaakimusanguzaawo lwampaka maama mukwano? Kati anti batugamba omuzadde taloga. Ayogera abeera taloga njagala nze akala nsomye mba nyina Kyenamukola mbuulire kyayagala kuba kati aŋŋamba ayagala kukulira ekibanja nze sirina ssente Madamu Beki. Kwegamba engasi yakumugulira kibanja? Yayagala singa sisobola yaŋŋamba mbu nakamala emyaka mu kibuga nkozeemu tisobola dde mugulira ekibanja ye muntu mukulu akoye okubutambula nga bamubudamya. Maama ono ye mukyalaani? Mukyala Beti. Ye mukyala Beti? Ye. Alina erinnya limu nga ddiba lya nte? Maama bamuyita maama mukyala Adiru Beti. Si mukyala Muganda? Si mukyala Muganda. Ayogera Oluganda? Alumanyi bulungi nnyo. Abeera ku kyalo ki? Kiwande. Ki? Kiwande. Ekyo nakyo kyalo kiri Masaka? Kiri Masaka eyo. Kale kamunoonyeeko tulabe ye kyagamba. Kale maama. Neeyanza nnyo okwogerako nawe Namaganda. Nange nzeyanziza nnyo. Kale. Ngawuliriza Beats FM ekintabuli ky'omuziki nsonga za muzadde na mwana wabula wiiki eno yo awo bwe tutyo bwe tuli naye kale katusooke tunoonye ku maama mukyala Adiru Beti yetuwulire agamba ki katugendeko ewa maama. Okay. Oba network oba kiki naye kale katugezeeko okusemba. Maama mukyala Adiru Beti tetusobodde kumufuna kirabika gyali munda eyo ka network si kalungi essimu teyitamu naye kale katunoonyeeko ate ku taata w'omwana wa Namaganda osanga ye ayinza okubanga oba muli kumpiko tulabe ye ensonga zino azimanyiiko ki kubanga mu mboozi ya Namaganda taata ono mwali
engeri gye bakolagana ennyo ne maama. Kale katunoonyeko ku taata w'omwana ate ye tumuwulirize. Wanji. Hello. Hello. Osibyo otya nno taata Rahimu? Olungi. Otambula taata? Ambo twogere. Okay, neeyanziza nnyo. Taata nsaba nkweyanjulire. Munnange tommanyi naye ate ennamba eno waliwo eyagimpadde. Nze Rebecca Jingo. Nina omukyala gwe njagala okukubuuzaako munnange. Omukyala ono ye mukyala Namaganda. Maama w'omwana wo. Mumanyi. Okay, neeyanziza. Kati omukyala ono yazze yantuukiridde. Ng'alinamu obuzibu ne maama we. Ngezezzaako okunoonya ku maama naye maama essimu teyitamu oba netiwaaka. Essimu yagudde nti mazzi. Baaba nga kibi. Naye nga obuzibu bwe balinawo wakati awo olina ky'obumanyiiko? Obuzibu? Ne maama ye yeenyiiza naawe ye katogeraku katono kasamugamba ekintu nga ye anyiiga. Kunyiiga bunyiizi Justy? Kunyiiga talina nnyo. Gwe n'otuuka okukolimira omwana wo okumugamba nti tojja kuba na mirembe. Naye nga talina kyeyali amukoze nze we ndaba. Okakasa? Tewali. Oba Namaganda alina kye yali akoze maama n'anyiiga? Tewali, alina bye yamugamba ate ne tunoonya gira n'abula kati ate n'anyiigiramu oyo. Yamugamba kukola ki? Balinawo ekintu baali batunda ati kati wamma abaguzi bagira ssente entono kati ate ono yagamba nti atabifaako ningira. Era omukazi aba tabisobola bisana musajja. Kuba ye Namaganda agamba nti maama ayagala amugulira ekibanja naye tazirina ssente. Nati namugamba agumiikiriza ajja kufunda naye. Kubanga alina we yali atunda ye kyazanga naye nga baagala okugulayo naye nga ate bagira ssente ntono ne mugamba mukadde asooka alinde kajja kufuna omuntu agula ssente nga nnyingi asooka agumiikiriza. Kati kwegamba mukadde bwe yakigambamu muwala we? Yamugamba ate n'anyigira oyo kubanga abagula bagulawo ssente ntono ate nga wanene mukadde. Kubanga obudde bwe yali atundiramu bwabadde bubi ng'abantu balina ssente naye nga bajja kugulayo. Naye gwe omanyi maama okunyiigira omwana n'amugaana n'okulaba ku mwana we. Taata Rahimu, kati tuyinza kukola tutya maama ono okulabika nti bakwatagana ne Namaganda? Mmanyi kati awo. Nyambaako kuba gwe kati oli kumpiko ne waali. Akudda mukubire kwene essimu. Kwene essimu oyinza obutanfuna mukwano. Kakati oli walako ne maama? Ndi walako. Oh no. Kati simanyi nakumanya. Kati Namaganda mugambe ntya? Mpa ku magezi. Abeere maama ng'olimu amukubira naye ku ssimu ajja kutuuka atereera ekikulu alwawo n'okubakubira. Amutya maama yamususa n'amususumbula n'amufuma. Gira kati nakubira ku ssimu eriwa. Oyinza obutanfuna naye tewaliwo muntu amuli kumpi maama oyo ng'alina essimu kwemba nkuba? Tewali simu zero kizimanyi abantu beeki bamanyi nnyo kyabeerako mbamanyi ne simanyi namba zaabwe. Onsonyiwa okubuuza taata w'abaana, maama ono ali mu mbeera ki? Ali mu myaka ng'emeka? Ali mu myaka ng'ana. Ng'ana mu musanvu ndowooza. Muntu wa ntondo nnyo? Ate nze ayogera nange bulungi nebbula yankubiddeko n'aŋŋamba essimu yange toddamu gikubako yagudde mu mazzi. Baaba. Anti era Namaganda kyova olaba musabye eyiyo. Omwana agisuddemu mu mazzi. Kyova olaba musabye eyiyo kuba yaŋŋambye nti gwe oyogera naye. Yakomye ebbula okunkubirako n'aŋŋamba yagudde mu mazzi. Baaba nga kibi. Kati nga bw'oli taata w'omwana tukoze tutya bambi? Nze njagala baddemu bakwatagane kuba Namaganda muntu wange. Naye kati Namaganda ayina kuyitawa amuyitewo okulabika nti baddamu ne boogerezeganya. Kati gwe ayogera naye tuwe ku magezi nti oba akole kino oba akole kino oba akole kino. Kati aba alina omuntu nga weeyo n'ayogera naye ajja akubire gundi ono. Ani? Wali asimanya mukooza yogera naye bajja kwogera. Mukooza mukwano gwa maama? Bajja kwogera ye. Naye nga Namaganda talina kye yali akoze maama kiri awo nti kinene nnyo. Oba oganye buganye kuŋŋamba. Tewali. Oba Namaganda alina bye yagamba maama nga binyiiza.
nanti edali yamugamba akomewo katangu omwana we n'agaana kati awo abeera ajjukira mubiri nga kwegamba Namaganda yagaana okudda mu kyalo. Yagaana okukomawo ate nga tebamugoba nga tewali yamugoba. Kale neyanziza nnyo Taata Rahima okwogerako naawe bambi. Akuume Mukama. Ngawuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki tutegedde lwaki emisimu ya maama teyitamu yagudde mu mazzi naye kasita njogedde munnange ne taata w'omwana wo Namaganda era ndowooza owulidde kyakugambye omuliriza wange mu mboozi eyo oyinza kwongerezaako ki? Bwe bali kutuweereza nnyabo kakati mami Becky baba maama babadde ki? Omwami bambi ayogedde bulungi nnyo Taata Rahimu tumweyanzizza naye bamaama nedda mukyuseemu bamaama mukyuseemu kisusse bamaama b'omulembe guno gwa .com kati ayagala omwana amuyamba ate omwana bw'amukolimira bw'amwogerera obubi byagenda okuyamba agenda kubijja wanga mu kifo ky'okufukamiza amaviiviigo osabire omwana w'abeere bulungi mu nsi naawe obeere bulungi kuba gy'onaakoma omumukolimira nga naye tafuna mirembe nawe tojja gifuna bamaama mukyuseemu Becky oba otuleetere ku program otuweeyo olunaku nga lwakutubuulirira bamaama kuba nange ndi maama yasinda tuusa abaana bakulu ngaabo bannange Becky kisusse no wiiki ebadde kuffe bamaama twetereeze mulekerawo okukolimira abaana mubasabire busabizi Maama Halima ekasangati neyanziza nnyo munaye Maama Halima ekasangati olina Rebecca Jingo mukwano n'ogamba otya? Rebecca Jingo nkulamusiza kale sebo ebigambo bino mbisindika bigende direct ku mwana muwala oyo mugambe mu nsi muno tutambulira mu bintu bingi bye tutategeera naye aliwo ebigambo bye tugenda ntukozesa nga ffe tumaze okutambulira mu basawo baganda abo naye abasawo baganda abantu bazibu nnyo bw'oba obeetegereza mu nsi muno omusawo muganda yasobola okugamba maama wakuloga omusawo muganda yasobola okugamba taata wakuloga omusawo muganda yasobola okugamba brother wakuloga omusawo muganda yalina toche so tocharinga neraba kiki ekikulu mu mutima gwo kyolowooza ate nakugamba ko ekyo nyinyi kyolowooza kyolamba nsaba mwana muwala oyo agende yetondere maama wo si kinene nnyo ogenda noyetondera omuzadde akagambo nsanyuwa akagambo katono nnyo naye abantu abasinga obungi kabakalubiriza okwogera nze ebigambo byemugamba mwana muwala oyo agende yetondere maama we ate ekirala namwe abazadde mutusanyuwenga mu bigambo bye mutukozesa mu lulimi lwammwe teri kintu kisinga ologa wansi wanunga olulimi lwe mukozesa abazadde okwogera kubanga buli wookeya n'ogamba omwana gw'ozadde genda ensi egenda kubonyabonya genda otambula ojja kulaba ebigambo ng'ebyo kufa abaana be muzadde biba bitukola bubi nnyo era n'obwoba togenze mu basawo okulaguza okukola ki era kikubeera ku mutima n'ogamba maama wange we yakola ki ku bigambo bye yakozesa abazadde nammwe mwebeereremu ku bigambo bye mutanya okukozesa kufa abaana bammwe nange ndi mutiimo batoolo wano nsasa mu ghetto ndimuwulirizaawo omukamooli nnyo era ffe tuli mukamooli tulingiza Rebecca Jingo nkulamusiza nze Latifu wano nsasa mu ghetto neyanzanye mukulu Latifu naye bannange nkooyo ab'omukamooli bambi munnoonyezeeyo ku kamulali bawa omukamooli bano baveeyo naye kale mwe bali kuteesa wanki munnange sorry hello yensonga lwaki abamasimu mbesonyiwa ntusigala kuba naffe aba WhatsApp kuba bo babeera very sharp Jamira okomyewo nti kyekyo kye nagambye bannange bamaama baffe abatuzaala bambi mukola omulimu gw'amaanyi bannange ebisa by'omwana biruma naye bamaama naffe tuli bantu tetuli batuukirivu Balumi agamba nti ffenna twayonoona naye bamaama mulekerawo okozesanga ennimi embi buli bw'onoogiiganga n'onkolimira kati wuuyo omusajja ddala singa abadde nti alina akakuku ku muwala yandigambye wuuyo baayawukana yandimwogeddeko eryamusaabye Tommy naye maama ayina akasunguyira maama nkukolako akantu katono n'okolima maama omwana wonzenze gw'oba osimirako ettaka maama oyagala okuba mu mbeera ennungi naye lwaki bamaama muyina entondotondo ezo maama mulimba bambi mulimba bitama bamaama oluusi mulimba naye kale tusaba kimu maama waffe oyo asobola okukyusaamu olina Rebecca Jingo mazinga endejje gwogamba otya munange Mami Jingo webale kuweereza yabadde gadde wa Firebase mazinga endejje kuzza nti
ekirungi taata atuyambe agambye maama yenyiizanyiiza buli omu amumanyi omuntu yenyiizanyiiza ebiseera ebisinga n'okusonyiwa mangu kati ennyini mwana muwala akwate emitwalo oba 2 oba 3 agimusindikire amugabe maama antaddeko okwo ku ssente nywa ku sukaali kimala asa gy'anaamuweerawo wanaamanyira nti ensonga gye yakola nnene ne bw'anaamuyamba n'azikwata n'agula sukaali wanaamayirawo sukaali omutima gujja kuba guzza engulu nga tandise okulowooza ku mwana we era ng'amusonyiye ajja kwongerezaako bwongereza okuddayo mu mufukaamiriro mumwegayirira neyanzega ebiseera ebisinga ebigambo byange mbitwalira nnyo mu kitabo kitukuvu Zabbuli eya 31 olunyiro olusooka enesaala njagala nnyo nti ayi Mukama nkwesiga ggwe nemu okuswazibwanga emirembe gyonna namaganda owulire nti ayi Mukama nkwesiga ggwe nemu okuswazibwanga emirembe gyonna ondokole mu butuukirivu bwo ontegere okutuukwo yanguwa okundokola obeerenga gyendi olwazi olw'amaanyi ennyumba enkomerere okumponya kati Mukama golina okwesiga bwabanga maama ezo zembeera ze mu buli kimu kyokola kulembeza Katonda omugabe Mukama maama ono ngenda kwogera naye nkulembera Mukama nsituka okuva mu kisu kyange kino ngenda wa maama kuba vivi gwange omutima gwo bwe gunaamenyeka ne Mukama ajja kubeera wamu naawe